Hey! Nyabo. European Union neera egenda kuddamu okutuula olukiiko olulala ng'era bakyali ku nsonga za ggwanga Uganda. Bakyali ku biri ebyaliwo mu kulonda. Twabagamba tugenda kukabanja mpaka kuwulira bubi. Kakati yemwe Museveni twagamba ngati bw'omala okulonda tovaawo ku polling station wetumala wotandikira iyo bwongo nalowooza wale tugenda kwata miggo naga buli mundu gyolaba erimu amasasi 100 sibale 100 kati kuba okukabanja tekuliko kkomo naye olunaku lwe twamala okulonda lwe twalonchinga campaign lwe twatandika campaign y'okukabanja tugenda kukabanja paka kuwulira bubi okitegeera kati kuno kwonna tuli mu kubanja. European Union ensonga ezitaddemu nnyo omutwe kubanga era European Union eno ebadde etokomoka omusimbi omungi ennyo mu ggwanga Uganda mu gavumenti ya Museveni. Kaakati ku luno baayise ambasada wa Uganda mu European Union omukyala gwe mulaba oyo bamuyita simanya Marijani Bulaka nga oyo ye ambasada wa Uganda mu European Union era nga aliwo ye permanent ali ku permanent mission wankalakalira takyusibwa tagambwako tayogerwako tetumanyi oba afuna sente mmeka oba yatandika ddi okukola ne wankalakalira oyo omukyala era nga omulimu gwe kyova yaweebwa ekifo ekinene ne department enene bwetyo aliwo kusiiga kazigo ku bikolwa bya mwami Museveni mu European Union. Kaakati ku luno bumukeeredde naye ajja kubitebya omukyalo nabadde muziziko nnyo mu Europe awo okitegeera ekintu ekyo naye kati agenda kubeerayo bamuyise bamusamonize naye agenda kubeerayo mu meeting egenda kubeerayo ennaku z'omwezi nga 23 wano kumpi wano nnaku mu maaso kaawo katene okitegeera naye ate olukiiko luno lugenda kubeeramu ba electoral observers abaavu ebweru mugenda kubeeramu representative okuva mu African Union ba observers abalaba akalunga bwe kagenda mu maaso jjukira waliwo group eyava oba Kenya eyo eyaba observer omukyalo yagenda ku TV nannyonnyola buli kimu n'agamba kulite kalite kaali ye talabanga ku kalulu kali bannange yalabira ddala luli lwali lutalo kiri kyali kikwekweto ky'amagye yali military operation oyo omukyala ne gurupu ye bagenda kubeerayo mwolwo olukiiko abakulembeze okuva mu National Unity Platform bagenda kubeerayo Marijana Bulaka tagenda kulimbalimba eyo agambe nti bannange bwe boogera bya bulimba abantu baffe naffe gye bali abakulembeze okuva mu National Unity Platform bagenda kubeerayo kaakati abantu abali mu Europe twagala mutukolere kino ekintu bagenda okubeera olukiiko olwo nga buli bateesa bakubaganya muli ebiteeso ng'eno ebweru kyakutte dda okwekalakaasa eno ebweru kutabukire ddala namwe abaana babeera mu comment section mwakomenti nze ku summit ye Geneva website ne freezinga ndowooza yankaddako weba yazzeeko naye mwagitaddeko mu comment section kwagenzeko komenti nga kakadde ne freezinga ago ge maanyi g'abantu gwali eyo yongeza omuliro okitegeera ekintu ekyo tuli mu kukabanja kubanga ffe tulina ne violent ye mwami Museveni olwawulira ntugenda kubanja nagenda neyewola nagenda e Tanzania mumpe ku magye nagenda e Rwanda bampe ku magye e Central African bampe ku magye n'alyoka ajjuza ekibuga kyonna ensi yonna amagye tebamanyi lulimi ne bikubakuba abantu eyo mission twagitegeera aba ne babeera ku Holland era abalufiiramu bambi omukama emyoyo gyabwe agiramuze kisa naye nga baali bateeserese okutta abasingako kwabo nekyamukisa mulungi nti mission eyo nayo yagaana tukyagenda mu maaso n'okukabanja kaakati tukyali ku European Union ekyagenda mu maaso okitegeera ekintu ekyo jjukira nti mwami Museveni ensi ziringa 12
okwetoloola ensi yonna ezakamuyo zayoza obuwanguzi bwe ensi azisigadde zonna ziganye zikyalaba biki ebigenda mu maaso kati munnayuganda wano olina kwongezaamu gwagamba mbu obivuddemu sibaga amaanyi gakuwedde amaanyi ogajjawa agakuggwamu ojjawo amaanyi agaggwamu amaanyi oyagala kutumanyiira ensolo ku kizigo kweri kati kupalaapalanya kwokka njagala obbabuli ya gavumenti zonna nga zinaatera okugenda bino bitandika biti okitegeera ekintu ekyo so kati olunaku olwo tukeereko neera tubeereyo mu bungi ate nezi embassies eziri mu ggwanga Uganda tugenda zisaavinga petitioni nga naffe tuziteeka ku nninga okuyozaayoza pulezidenti waffe nga legitimate president of Uganda, the elected one. Honale mwadanku nyingi. Honale mumuntage ngere honale mwadanku nyingi. Amusabye okutudwaftingira petition yeyo. Naye mama mukubira amasimu ansijjako bujja nze ba politicians ze batusobedde bannange era bannange tulwane byaffe. Ansijjako bujja. Era badaga amanyi okudwaftinga petition yeyo bambi noonyako tubeeko kye tukola obudde nga bukyali twagala zigenda okutuuka ezo zinaku zeno meeting nga European Union offices mu Uganda nga tumaze obbateeka ku nninga nabo teri kuzikiza si kuguna omulundi nedda twagala buwanguzi bwaffe ate nga bwe tukola ebyo naawe byabakama twagala diala fomu zaffe twagala ebintu bwakozesa okulangira mwami Museveni obiteebe ku mitimbagano ensi yonna ebirabe okitegeera ojja kutuwa accountability bwewakozesa okulangira Museveni wabijjangawa watandika okusomaliza buti ezisooka ezeeyo mu mambuka ng'abantu bakyabala bubazi bululu bakyajjuza zidyala foomu intaneti teyaliiko wabijjawa oidaki wulira iwe genda ntukusaba bintu olikola bwagabagayu mu mawulire ge tulinawo Minisita Okello Oryem yagambye nti tebagenda kukkiriza muntu n'omu okugenda simanyi mu paliamenti yaabwe ey'abazungu okugenda okwewozaako jjukira ono bamusamoninze ambasado ono bamusamoninze era ne bamuyita ku Mande naku z'omwezi nga 23 ajja abitebye lwaki bavayoletinga ne batulugunya abantu makalu lwakawedde. Minisita agambye titugenda kusindika muntu n'ogu tetugenda kutambulira ku ntole z'abazungu anayo gisanga Uganda wano kale katulinde tulabe ebinaavaayo kati obanga omusajja agenze ku national platform n'ayogera amazima lwaki amazima mugayita ebikyamu ennaku zino mulina kinarrative kyemuvuga nga musindise fake opposition yammwe mbwegende ng'eyogera dialogue. There is no dialogue when you still threatening people. You send your fake opposition to talk about dialogue. There is no dialogue when you are still intimidating people, when you are still kidnapping innocent Ugandans. Due to politics, that is wrong. First and foremost, musoke mutaba sibe bonna ba political prisoners mweba mwagala dialogue. Ate dialogue mukulembeze yibagamba ndi ajagala mu kisaawe Nambole. Kanka kuddiremu. Kalira udi andikirye bine bigambo sibya nkambi kugambe wano. You know one. Tulija kwogera na Museveni tewali tteeka liriwo litufuula nti tulina okwogera ne Museveni kuba tumanyi kyatwagaza. Museveni tayogerangako na muntu ng'ayagala wabeewo enkyukakyuka oba biveemu enkwatagana ennungi. No, Museveni njogera ye oyagalayo mmeka nkuwayo mmeka ate ffe we are not for sale. So kitwayogera era kyetwogera. We are open to dialogue. We are not open for sale. Kitwayogera tife tuli open okwogeraganya n'omuntu yenna alina ku nkyukakyuka naye ate Museveni tukimekize clear benjogera mu lwatu benjogera ne mu kyama tife kitwagala okuteesa naye kiri kimu ovaako otya tukubajjeeke oba tetukubajjeeke bannayuganda abaleke bagende mu maaso n'ensi yaabwe kubanga ekyo kitugwanira ng'ensi ate nga kijja kubaawo. All right, so Mr. Okello Oryem, addition to that, you are the son of late
former President Tito Okello Lutwa, who was killed by Museveni, the person you are serving right now. There are so many indigenous Ugandans from Western Nile and northern Uganda who were assassinated by the regime which you are serving. At any given time, we are looking for any short video or any statement you made about the assassination of indigenous people from West Nile and northern Uganda. Whenever there is a plot to kill someone in Uganda, for you, you keep quiet. When someone is killed from northern Uganda or West Nile, you go silent. So, if someone comes out to talk the truth about the regime or the atrocities committed by Museveni in Uganda, then you come out, you defend Museveni. Ask yourself, who was behind of unseating your father? Who was behind of killing your father? It was Museveni himself. So why do you fool Ugandans, but you have audacity of stopping people from talking about politics in Uganda? There are so many people who run for their lives because they are scared in Uganda. So Mr. Okello, whatever Robert Chagulanyi Sentamu says on the international platform, that is his constitutional right. That his constitutional right, he has to say anything. Because he hadn't talked about picking guns like Museveni did in the 1980s. No. He said that let the international community put sanctions on some individuals who have mistreated and who have killed Ugandans, innocent Ugandans. Maybe you yourself, you are scared that you are among the people who have just kept quiet when your boss Museveni is committing crimes against humanity and his son Muhoozi. So Mr. Okello, I'm here to inform you. At one particular time, like 6 years back, you came out publicly. You told the international, you told the world that I myself am a terrorist. You understand? And you told all Uganda that within like 7 to 8 hours, Lumbi in Uganda is going to face almost 36 charges. But which 66 charges? Because I was addressing Ugandans about the crimes against humanity in Uganda, whereby nobody, even the politicians, religious leaders, even you yourself, you can't talk about the crimes against humanity in Uganda. So if people comes out to speak the truth, and then you intimidate them, you're going to charge them with the treason. That is wrong. You are moving around asking for dialogue. The same time you are blocking people from speaking. What kind of nonsense is this? That is my message towards you. Mr. Okello, that is my message to you. I want you to quit your waiters. Katakata njagala katandike. Era katambi njagala katandike bwe kati mu mpuliza bulungi nnyo. Omukulembeze waffe wa national platform kiikirira ekitundu eky'Amaserengeta Mukyala Jacqueline yateddwa olunaku lwajjo kakalu ka kooti era ali bulungi nnyo era abagambye tasobola kuva ku mulamwa akyali ku mulamwa. Tulindira tuloba omuwamambo kabagenda mutala Mukyala Leader Zedriga ensonga za Honorable Mwanga Kivumbizi kyagenda mu maaso. Ngoma ite enkwezangezo mu opposition zikyageza ko muogereza saako n'ekitawo yasikira kitawageza ko muogereza naye njagala bowe subi n'okubategeeza ndi Honorable Mwanga Kivumbi akyayimiridde ku magulu ga abiri Allah ge yamuwa era tumwagaliza okuba nti ali safe. So kyenjagala bagamba ekyo ne president wali ali bulungi era saa yonna wanajja munaavaayo kyekibuuzo kubanga ejasirikidde amanyi kyafumba. Kyenjagala bategeeza mu kanyomero ako.